Mukutuuka kukolero ya New Cafe mu kibangizi kya bannamakolero Namanve abavugizi b'omwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi ogwa Vestimane 2025 bandiziddwa Joseph Kadu alikulira n'oluvannyuma ne balambuzibwa. Akulembeddwamu Don Innocent Wanyama akulira kampuni ya Vision Group ng'eyaliko minisita y'ebyensimbi Gerald Sendawula akulira akakiiko akafuzi aka New Cafe agamba nti bali mu kayeefube bakunga abalimi b'emmwanyi okukwasizaamu okulaba nga bafuna amaanyi gaabwe nga mu kiseera kino bawezezza abalimi abali mu bukadde bubiri. Our mission is to establish a market-driven system of coffee farmers, enterprise and organizations which are empowered to increase their family household incomes and improve livelihoods through enhanced social entrepreneurship and innovation. Farmers out there who intend to come to the expo, we want to let you know that we've designed a very comprehensive program for you. Beyond the exhibition booths, we have scheduled 27 specialized training sessions which are going to cover key agricultural enterprises to ensure that when you leave this expo you are enriched with valuable knowledge and practical skills. Kutiriza abatana bakujja mu Vestimane mujje mbambarage seedlings enungi ezimuja kulima ate nga katale weekali mulima nze ngangura manyo Vision Group ezemu kutegeka Vestimane twatandika nayo covid nejamu naye kakati ketusima Katonda nnyo kulaba nti ezeemu ate tuddayo nambole. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.